tufune gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo tweyanza nnyo tweyanzege mukwano mulungi ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa ate nawe atufunira ku mukutu gwaffe ogwa Vento Productions ku YouTube. Tweyanziza nnyo tweyanzege webale nnyo okutwegattako buli Wednesday sawa zibeera 2 paka sawa 3 mwaka guno 2026 bwetu bwe tuli mu kutambula. Webale nnyo webalire ddala. Tuli ku lesson number 5. Tugenda kuyiga tutya ekigambo kya Katonda. Twalabye omugaso gw'ekigambo kya Katonda. Katwagala kumanya ekigambo kino eky'omugaso omunene n'okusinga bwe tuyinza okugunnyonnyola. How can we learn it? Yunasani Matovu ndi musajja Munagomba yenze agenda okwanjulira program ate nga nina omukisa olwaleero nina abasajja Mukama baafuseeko amafuta mu ngeri y'enjawulo okusobola okubeera nga batuyambako okutegeera obulungi ensonga ez'okuyiga Bayibuli. Oyiga otya ekigambo kya Katonda? Number 1 nina musumba wange omuto Musumba Julius Kayondo okuva ali Emmengo Kisenyi mu district ya Kampala Buwangu. Yes. Senyo okulabasa. Amina sebo. Ebale nnyo okunyuma. Amina. Era sebo tukwesunze nnyo okufuna bingi okuva gy'oli. Bale omusajja ono muyizi wa Bayibuli mu theology omuyizi. Ayiga lusiyologia ku Bugema University. Abantu basanyuse nnyo okulaba oludda olwo. Amina sebo. Baera bagenda kusindikira obumuli awo mu comments. Amina. Mu ngeri enjawulo mukkirize bannaye neebaze Mukama ate n'okulisaayo musumba affe Sempiira Martin twasemba okubeera naye mu kooti eri eyaggwa naye ate mu makati awo abaddeko mu bizinga by'essese Mukama n'amukozesa n'ayuguumya ebizinga by'essese ekitundu bakiyita Mulabana. So wewale kubuulira njiri n'abavubuka be bayita aba Association of Adventist Young Professionals. AYAP. Wamune kwaya ya Divine Echoes. Yes. Then Kalangala District Choir. Yes, wamune AWR Channel Uganda. Yes. Twagala okwebaza Mukama Ngutuufu. Tiimu yali nnene nnyo omulimu ne gukolebwa era abantu bangi ne beetwalira Kristo ng'omulokozi waabwe mu bizinga ebyo. Bannange ebizinga ebyo naffe tubiroota bigendamuko okubuulira enjiri naye omukisa ogwo ssebo gwali gw'amaanyi nnyo era tukulisaayo. Ye musumba waffe Martin Sempiira ate nga ye chaplain wa Hope Channel Uganda. Nsaba nokkirize mikwano gyange bano basooke bakubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tuyongerayo mu maaso. Wewaawo abaagalwa abaana ba Katonda b'omuwendo mungi twagala okubaza Katonda tuwadde omukisa ate mu kiseera kino okujja okuweereza mu maaso gammwe era nga nzikiriza nti akaseera kano Mukama katuwadde nammwe abatulaba mugenda kakozesa bulungi naffe tugenda kakozesa bulungi nga tukyalinga ebigambo bino ate ffenna twongere okulabika nga tukula mu myoyo gyaffe ate mu mbeera zonna ez'omubiri kubanga ebiwandiika bitugamba nti tulina okukula mu magezi ne mu kikula mu ngeri zonna Kristo nga bwe yakula nekeri musumba so naye nga nzikiriza Mukama agenda kutuwa ekiseera ekirungi nga twogera ebigambo bino. Amina. Sebo tuyanza nnyo tuyanzege. Yesu omusumba ffe buuza ku mulabi waffe. Abaana ba Katonda b'omuwendo mungi mwenna njala twala omukisa guno okuwala musaako mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Mukama kubanga ebbanga ddene emabegako twajja nga tuwulira nga era twogerwako ng'abantu b'ekitabo. Naye ennaku zino simanyi bweweepimapimamu kakasa ng'oli wa kitabo. So bwe tuba tuli mu kuyiga Bayibuli abooluganda baagalwa Mukama atwadde mukisa kubanga mulimu ebyobugagga bingi era guno mukisa si kubeera informed kyokka naye okubeera transformed. Thank you sir. Not just being informed but transformed.
Haleluya. Kama afeebazo. Tuyanza nnyo ssebo Musumba. Bannange tuli kunyanjula buyanjula twanjula bwanjuzi how to study the Bible. Nde nkyesunze nnyo. Kimu ku bintu bye sinnaba kubeera nga ndegako bulungi is the deeper study of the Bible. Nsomyako Bible naye deeper study njagala kwongera nange okugiregako. However, tubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa July omwaka 2026 lugenda kuba lunaku lwa Wednesday. Kuno tujja kuba live gy'oli eyo ate mba naye sina buzibu ne woba oli Doha oba oli London oba oli Massachusetts mu nsi z'eri US wa n'ogaa nti anze ngenda kufuna tiketi 15 njala kubeera mu Uganda tubeerewo ffenna nga twebaza Mukama emyaka 5 lesson weekend. Tujje sanyuka nnyo. Ujana babujulizi gye tuli. Ate mujje muli eyo nga obuweereza buno bulina bingi bye bwanjudde eri obulamu bwo. Waliwo enkyukakyuka mu mutima gwo gy'osinkanye nga obeera oyiga naffe Bible ono. Kubajjukira tuyigira ku bigere bya Kristo. So osobola n'okugabana naffe obujulizi obwo ne tubeera nga tubugabanako n'abalala during this time towards the 5 years ze tugenda okubeera nga te tujaguza. Kati katulekere butereevu. Banange mikono gye gasigenda babuuzaako kati ngenda babuuzaako mu maaso awo naye katulekere butereevu kati mu kyokuyiga kyaffe. Muganda waffe omusajja ono yayambadde bulungi nnyo ate nenga abaana lwaki atuweera yesaala eggulawo. Bagalwa katombeke olw'okusaba. Katonda kitaffe ayinza bino Mukama tukweyanziza Mukama kubanga otuwadde omukisa n'otuteekawo nga tukyasomoka ogw'obulamu. Bangi tebasobodde kubeerawo naye ffe baani Mukama. N'olw'ensonga eyo kyetuvudde tujja mu maaso g'abantu okubabuulira ebikulu by'otukoledde Mukama Taata. Tugenda okuyiga ekigambo kyo, tugenda okusomesa abantu butya tuyinza okuyiga ekigambo kino Bayibuli Mukama. Ffe ng'abantu tetulina magezi ge tusobola kukozesa. Naye tusaba Mukama Taata Omwoyo Mutukuvu atulungamye. Ye yaba atuyigiriza, ye yaba atuwa ebigambo by'okwogera eri abantu bo kubanga ye author ow'ekitabo kino Mukama. Beera wamu naffe nga tuyiga nga tukubaganya ebirowoozo tusabe nga tukkiriza kweta mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Webale nnyo ssebo, webalire ddala essaala eyo gy'otuwadde. Omulabi waffe tuli how to study the Bible. Oyiga otya Bible. Enjawulo wakati w'okusoma n'okuyiga. Kibuuzo kikulu nnyo. What's the difference between reading and studying the Bible? Enjawulo kyeri wakati w'okusoma ate n'okuyiga Bible. Oli abirabidde kungula abange ebifaanagana kuba ekigambo ssomero kusomesa ate kusomesa kugenda n'oyo asoma kati kwegamba oleetamu ebyokuyiga kati ate okuyiga kuyingiriramu wa ffe tubali tusoma Bible tusoma Bible so njawulo katono nnyo akumadesa mukwogereko mu dakiika emwemu tulyoke tweyongereyo ku lunyiriri okujjukira. Yes. Okay. Kyenyiza okwogera ku kigambo ekyo okusoma Bible wamu n'okuyiga. Bwe tuba nga tusoma ebiseera bisinga kati nga ffe twasoma mu secondary senior 1 past senior 6 naye obudde buno oyinza okumbuuza ebintu bye nasoma nga tebikyakulema olwaleero mu bulamu bwange kubanga oluusi ky'osoma oba ne purpose ng'ogamba nti bweggwa sikyakyetaaga okusoma mpulira nti nina okusoma ekibiina kino ekyomusanvu era kirina ebigezo byakyo bwe kiggwa mba sikyabyetaaga manjagala be senior 1 okuba kwita kusoma naye ate bwe tugenda mu kusitadinga okuyiga brother yes ekyo kitwagala interest ndowooza ate kati eri awo okuyiga kyeki okuyiga kwe kudisika oba okuzuula ekintu ekipya okubaako ekintu ky'ozuula mu bulamu bwo nga kibadde ng'obadde tokimanyi naye n'osaayo obudde okitegeere. Bw'omala okukitegeera tekikoma wabula kirina engeri gye kikola impact ku bulamu bwo. That's kwe kuyiga. Nti kijja kubeera mu bulamu nga kikolamu omulimu ebbanga eritali ya kiseera kigere. Sewo neyanza nnyo neyanza. Musumba. Ntaata. Okuyiga n'okusoma. Okusoma newankubadde ng'olimi luno Oluganda lufunda kubanga tulina ebigambo waliwo ekigambo kye bayita learning waliwo educating waliwo schooling ebyo nabigambo mu Luganda gye biri mu Lungereza okyusa otya educating is what in Luganda kubangula ate learning
Okay, okay, that is interesting. Kale njagala kwogera ku bigambo reading okusoma. Then tuyina naye ulire essomero school. Essomero kiva mu kigambo schooling. Tusulite gunjuliro. Okay, gunjuliro. Wow, that's beautiful. Sadia muganda. So mikono nyanga bagalwa bwe ntunulire bigambo bine bibiri. Adjectives. Reading okusoma n'okuyigga. Ebiseera bisinga nfunyeko omukisa okusoma mawulire. Okay. Naye sijjukira nnyo mirundi mingi bwe nsomye mawulire nenoonya dictionary. Nenoonya kino kyogererwa mu mbeera ki. Ebiseera bisinga reading ebeera ya ku surface. Ngera ekigendererwa ekikulu mu kusoma kubeera informed kubanga omanyi kufuuka mumanyi. Naye bwe tugenda ku ludda olwa studying ogendako ebuziba otandika ku lwaki kino kyogerwa kiri mu mbeera ki ani akyogera faanana atya era yali agenderera kikugamba mu kuyigga omuntu ava ku surface nga bw'olaba omuntu bw'asima zaabu oba feeza wansi n'omuntu ali mu kuyiga bayibuli bwe kiri alina ebibuuzo bye yeebuuza gamba singa mba nsoma kakwe ekyokulabirako bwe mba nsoma Matayo ali mu kusoma obusomi ajja kusoma omwana wa Dawudi n'ebirala ebiringa ebyo naye omuntu ali mu kuyiga anoonyereza n'amanya awandiika passage eno yaani mbeera ki eyaliwo awandiikira baani era abantu beyawandiikira bano bakugamba omuntu ono atuulira ddala lwaki ali abawandiikira era lwaki akozesa lulimi luno waliwo nena kusooke batugambye nti olina n'otegeera muddu kimu yali awandiikira so kitegeeza nti omuntu ali mu kugenderera okuba nga ayiga takoma kumanya kyokka naye agendera n'okukyusibwa ebyakoze atya. So the ultimate goal of studying is transformation. The ultimate goal of reading is being informed. Oh, that's the difference. Yes. So with reading we are being informed, but with studying we are being transformed. Yes. Ndowooza waleseewo ekibuuzo ekirala abantu gye tuli eyo ddala tuyiga bayibuli oba ekyokuyiga kino kijjidde ddala nga mu kiseera ekituufu abantu esoba nga tubeereyo naye nga tusoma bayibuli so katwolekere okuyiga bayibuli Isaya 5:5 Lunyole 11 ade ekisuubizo ky'amaanyi. I loved it. Simanyi nsumba sumulaza Isaya 5:5 Julius olukumirulumu agamba bwati bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange ekiridda gye ndi nga kyereere naye kirikola ekyo kye njagala era kiriraba omukisa mu ekyo kye nakitumirira. Yes. Kitegeeza ekigambo kya Katonda tekisobola kuddirayo bwereere. That is bwe kiba kizze ne kikutuukako. Naye ndowooza kikutuukako nnyo mu kuyiga. Si mu kusoma. Era bannaaye. No, yes, I want to believe that. Nti kino kye tuli mu kusoma kaawo. Kiyinza okuzibwaliro kiregako. Bw'oba toyise mu kuyiga Bayibuli. Yes. Ozi n'ekirala ekintu kino ekyokuyiga Bayibuli tulina okukyetegereza nti bwe tuba nga tugenda okuyiga Bayibuli ki kyogenda okuyiga. Manyi n'ebyokuyiga byawukana. Ogenda kuyiga ki? Sinakufuna bulungi. Kigeza kutegeeza kino kigambo kya Katonda. Yes. Kati bw'obanga ogenda okuyiga ekigambo kya Katonda si engeri gy'ogenda okubanga olina research gy'oliko ng'onoonyereza. So gawe wembanyizeemu investigative approach wosobola kuyiga Bayibuli. No, Bayibuli erina steps zaayo zegoberera. Oh, yes. Okay. Yes, I nkufuna kati. Martin Luther wanalina kyayogala. For a number of years I've now annually read through the Bible twice. If the Bible were a large, mighty tree, and all its words were little branches, I would have tapped all the branches, eager to know what was there and what it had to offer. Kwigamba okumala emyaka mingi musajja ono yali ayiga Bayibuli emirundi 2 mu mwaka. Asooka n'agisoma n'agimalayo n'agiddamu emirundi 2 mu mwaka. Naye agambye nti ye eringa omuti nga n'ebigambo byo byebikoola oba ge matabi kwigamba ng'agenda n'anogako asobole okufuna ebyo ebikola ki ebiri ku yo. Naye neyagadde nnyo lwaki baleese ebigambo bya Martin Luther.
nti Bible eno omuwendo gwayo munene nnyo nti folusi bwe gaba mazzi obanga jja ne jiko ojukira oluyimba lw'omusajja lwe yayimba egamba nti toli yakujjako ekitiyo nakuwa kijiko tikalole y'omukyanga y'omusenyu naye sometimes ojja n'akajiiko osene naye nga kyogenda osena kingi nnyo omuwendo munene nnyo nti wandibadde weetaaga nakujja oluusi simanyi n'ekitiyo tekimala oba nabidomola oba kujja na tractor yennyini yeba ekusitulira omuwendo munene toyinza kugumalayo. That's what I'm trying to get. Nti mu kuyiga Bible ogenda okizuula mpola nti waliyo ebintu bingi by'obadde osubwa by'otandika okulegako ate kitandikira ku ggwe ng'omuntu bino tebibeeramu mulala naye ogenda okulaba impact yakyo ng'etandika n'osensera akuliraanye bwe gaba makaago bennyininyini abali ewuwo batandika okiregako nti naye omusajja ono ali ekigambo. You get that? Nti like si kintu kyeweetaaga okwongera okukunga ennyo abalala bakikole nga ggwe singa oba okirezeeko omuwendo gwakyo n'abalala bakolaki bagufunamu. How to study the Bible. Whether you experience a thriving daily Bible study time, kino kyetugenda okuyiga gwe kennyini okyetaaga. Kati oli abasologiya bange bali eyo basewo tugenda yiga Bible. Musumba simanyi kye mugamba ku nsonga eno mu bufunze kati ninyo enjawulo mwagituwadde dda naye waliwo ebintu wano bibiri batuwadde time and place. Time and place about Bible study okuyiga Bible kuno tusokere ku time kubanga oli yandibadde abuuza nti enjawulo wakati w'ekifo n'ebiseera oba omugaso mu mugaso njawulo ki kiriwo kisinga okuba ekyomugaso ekifo n'ebiseera byonna biri mu nsonga y'okuyiga Bible are all important. Njakkiriza nti byonna bya mugaso. Are all equally important. Waliwo ekikira ku kinne waakyo. Okay. Kyekiriwa? Njagala kulowooza nti kubanga obudde twalina omusomesa yali yatuyigiza Bible ekyambogo. Era yakolanga statement ye n'agamba nti bw'aba ayagala okutegeera ebintu bino okusinga ayakosanga nnyo obudde obw'ekiro. Katulina ebika by'abayizi ab'enjawulo. Waliwo oli nga ate bw'akeera ennyo ategeera nnyo era ebintu byalabye ku makya. We used to have those. Waliwo abakolanga extension ne morning prep nga bakola winter bagitanga winter. So kati mu mbeera y'okunoonya obudde nga bwe tulaba Yesu ku makya akeera n'agenda n'akola atya nga bw'atugambye nti mu kitabu afuna obudde obw'enjawulo n'abeera n'atuula ku bigere bya kitaawe. Yes. Newankubadde yalina busy schedule. Ayawula obudde abangi nga tebannazuukuka. Okay. N'anoonya ekifo ekyesudde kitegeeza nti ali intention okukyakola atya okyaliko ne yeeyawula ne yeewombeka maaso ga Mukama n'asaba ate nga nzikiriza n'okuyiga Bible. Bwe twogera ku budde buno bw'okuyiga Bible njagala otunuulire nze ndi omu ku bantu nga okuyita mu lunaku bw'ompa akawungeezi okukola ebintu ebitali hands on. Era oba oyagala neebake kati mpa omuzaamu okumalira ekika 10 nga kyogera oba nga sirina kye nkola. Njagala okukkiriza nti waliwo n'abayizi abafaana bwe naye ku makya wano mba ndi active. Ojja kugendera nti obudde buno obudde buditamininga environment. Sawa nga bwe zibeera 11 bw'oba osobola bali kukuba wane nansana ne bw'oba ogezaako otya nga bwewateekawo saa 11 kuyiga wabeerawo ebireekana biki naye bw'okeera ku makya ndowooza nti traffic n'ebirala biba bikoze bitya. So budde buno bwa mugaso mu mbeera kubanga yatugambye there is but little benefit driven from hasty reading of the scriptures. One may read the whole Bible through and yet fail to see its beauty or comprehend its deep or hidden meaning. Omuntu yeetaaga obudde nga talina kimupapya. Yeetaaga obudde nga talina oba tulina mwana ajja kati nyina mutabani wange ekeeyo naye buli wenzigulawo laptop nga ajja atandika okukola ki naye mba ntandise okubaako byenteekateeka eri waka wazibu kubanga ayagala asome naawe kitegeeza ne bwe nayagala oconcentratinga ntya embeera oba bwakumakya kasaba nga azuukuse ajja kwagala okulaba taata akola ki era ennaku ezo yatandise okutuula mu bokisi ye wali alina bayibuli egyagera kati naye adda mu bitabaawo n'abikkula natuma mu bokisi byakyo. So kyansonga okutegeera obudde omuntu afuna obudde bw'asobola okuba nga awaayo analysis mu bwongo bwe businga okuba nga bukola nga talina gy'alaga obwongo buli alert
amaaso gatuma so si kubanga gali mu mbeera ya kwesimagiza talina bimutaataganya sigamba nti mu neighborhood waliyo music alekana n'ebirala ebiringa ebyo si kusomera wano Bible nga mudira oluwa abalaba bakazanya bwalaba emipiira nga muntu yandironzeyo obudde yes ng'asobola okuwa omukisa Katonda n'ayogera naye kubanga jjukira Katonda ayogera naffe mu lyogaano ayogera naffe mu kasirisa Bible kyeveera gamba be quiet and know that I am God. Musumba awo wennyini ninawo ekibuuzo waliwo ekigambo mu Luzungu kye tuyita duration nawo ne kye tuyita regularity. Okay. Duration yebbanga omuntu lyamala ng'akola ekintu. Regularity, that is how often kwegamba akikola mirundi emeka. Ndowooza kati ntegeerekese. So nze kyembuuza ekisooka kiri ku duration banga ky'omuntu lye yanditutte erisookerwako oba ddakiika oba ssaawa oba butikiti ndi ku kiseera ky'omala omuntu ng'ayiga Bayibuli. Okay. Erisookerwako kubanga bwogaa nti abantu tuli banjawulo waliwo ayinza okukituulamu essaawa z'essatu nga tesiteba ali mu kuyiga abo gye bali nabo mbeegomba okitegeera naye tuli ku ebbanga erisookerwako. Ekyokubiri how several regularity akikoledde buli lunaku oba lwafunye akadde. Okay. Lazange oyinawo kyogamba kuba twagala kuvaawo tuloke tugenda omulemu. Nze kyenjogera ku nsonga eyo nti kisinziira ku muntu. Lwaki ngamba bwe nti kubanga Bayibuli teyina ssaawa zeetuwa aba ddakiika zeetuwa ezokumala ng'osoma kubanga osobola okumala ekiseera ekiwanvu novayo with nothing nga tolina kyokola ki kyolina nemalayo eddakiika zange omanyi Musumba twalina nga abaana ku ssomero nga twayita babukuwamu ng'asoma n'akuba nomboza byasomenga ne mu kibuuzo nga ayinza okwandika empapula mwe muba mukyawandiika nayimuka nakima bazitabalita zino gundi nakima endala dakiika nga 5 nakima endala ne mukankana mwe nga gwokyali ku 2 oba 3 ebibuuzo bigenda okukomawo ng'ali mwana mu 6 oli mu 70 n'oluganda yabadde awandiika sense oba nesense. So akati time ensonga n'ebiseera nkulu nnyo naki kyogikoleramu nti zisobola okuba eddakiika 3 naye nga ddala za mugaso ebirowoozo byonna ne mind ng'ogisetinze ku kintu ekyo. Era seba awo tugwanye okwawulira masekati gwa quantitative time ne quality time. Yes. Nze nzikiriza mu quality time. Kati munyumidde mukagaziyiza. Omuntu asobola okujja n'ayiga Bayibuli n'awa quantitative time ng'obudde awadde essaawa mmeka naye ng'ebintu by'ayize osobola okubigira mu ddakiika mmeka bw'oba omanyi. Waliwo omukwano musumba mukuba mentor bange yaŋŋamba it is not where to tap but how to tap. Wait. Oyinza okuba omanyi nti amazima gano ngajja mu Bayibuli naye bw'ojja okugisoma the question is first of all do you have a teachable spirit oyina omwoyo ogwagala okuyigirizibwa. Ekyokubiri osabye Katonda akulungamye waliwo abooluganda abayiga Bayibuli kati nga banafa mukano gyaffe Abaisiraamu najja nga kyayagala okunoonya mu Bayibuli kwe kunoonya Yesu we yabbira embaawo nakuwakana nti wanagamba atya ontegedde. So kisinziira ku teachable spirit kisinziira ku omuntu nga bw'olaba emmere bw'olya ndowooza omuntu yandibadde kisinziira wakkuta ng'akola ki kasowulira nga mweyayogedde naawe ng'okomaawo oyinza okusoma olunaku lulamba Bayibuli kubanga nagisomako ssebo bwe twali mu senior 4 nagenda nenfuna principles z'Olungereza yosoma omutwe nosoma paragraph esooka nosoma omutwe line esooka ya paragraph eziddako nosoma esembayo munjukira principles zako zanga mu past composition bwe tumala n'okola kye bayita peruzo eyokusatu n'onoonya ekibuuzo nga bw'onoonya answer nagikosaako mu Bayibuli njagala kukubuulira mazima essaawa 3 eddakiika zandiroze yali ssaawa emu nga nsoma good news newankwadde oluzungu lwayo lwangu yannema okubaako kyenjijjamu ekyamagezi. Kasooke tugende tuwummulemu baganda bange tugenda kuba tukomawo tuzuule ebisinga okwegamba twagala tutegeerere ddala ebbanga kyekikulu ly'omala ng'oyiga oba ebbanga eryengeri gy'olikozesa ng'oyiga. Kasooke tuwummulemu ate oluvannyuma tubeere nga tukomawo tweyongereyo n'ensonga zino ez'okuyiga Bayibuli nammwe kulu ki mu nsonga z'okukula mu nkolagana yo ne Katonda. Era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi.
Okimanyi nti abasiika panyono kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala ku gali abantu amata ge bamanyi ag'ente. Naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo. Naye ate gajja ne kuba wandikiisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku program Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV. Nange omwandizi wo Nantume Nora. Weewaawo Amina tukulisayo nnyo mukuumulamu mukwano gaffe ali ku 3 ABN amazima gatajunguddwa ate naali ku Avento Productions ku YouTube. Mbabuuzaako mikwano gyange abalungi abatambula naffe bali mu oludda luli olw'e London. Mukyala Zalia Nansubuga mujjajja w'abalongo. Thank you so much okutambula naffe program lesson weekend. Era mwebale kwesunga 15 July. Okondogatako muganda ffe Omulangira Muwenda David oyo yakulira abadinkoni mu kanisa ya North London Luganda Church. So nga ne n'abakyala tukolera abakyala mu church eyo nawe nnyabo tukubuuzizaako era tukwagaliza ekiseera ekirungi ng'ogenda mu maaso n'okuweereza. Kina mukwano gwange amutanda Nkunda Shira mutumiddeko Sister Ruthi naye mutumiddeko tuyina Grace Powers editor Genza ono nali Nyendo linyelinga nti musajja waawo ono naye wenyenda awo Musoke Pius ali ku ludda luli olw'Eyibanda Prose Nanteza tuyina Sister Musoki Sister Awoli Joan atuhire Pretty tuyina Sister waffe bamuta Stella nali Doha eri mu Kata balina ne church eyo y'Abadvent eri mu kibuga ekyo Doha ekyekata bannayimbabi mwebale nnyo okutwagala ennyo tulina Nansubugamire nabya abasajja Robert Kiza Robina Eseza Nsajju mwebale nnyo banne okutambula naffe ono mugwanga lyaffe lya Uganda mukyala Musumba Waswa Joswa ono ali mu North Buganda mutegera bunyo mama foyo tweyaza nnyo okubeera ng'otambula naffe ku lesson weekend tojjaako Mukama akwongera omukisa ne Faith we community mwena abanayimba tumiddeko mwebale kubeera nga tutambula ffenna ku program lesson weekend akadde kali mu kutambula kyovula abanjala kwolekera tuddeyo ku wetukomye growing into a relationship with God okula mu nkolaganayo ne Katonda. Msumba Fachiga yagenda n'akola statement yakwatako yali ali mu kudefininga what is a religion ye mu nsonga ze agamba ebya religion temubamenya nnyo mutwe. Religion is your relationship with the deity. Katonda enkolaganayo ne Katonda oba Katonda kiti eyo religion yo enkolagana eri wakati awo. Now that's the religion. Chali banga bachiri? According to him. Okusinzira kuye? Yes. Okay. Sajja ampadde gundi bajita batya ndi awinawo ko tosukawo. According to him. Yeah. Madama yichichi. No. Wanga buli mudaizo kuba nendoza ezenjawulo. Ku religion. Bucha ba defining a deen. But I think sitandikira kunkolagana. Of course. Yeah. Asigala nga ayinza obanga mutufu. Kubanga enkolagana erimu ky'omanyi ky'otegeera how you relate so ky'okkiriza byonna bijja luvannyuma seboni n'alibaga seboni mutuufu. Okay, growing into a relationship with God ye quote eno gye tuli mugenda maaso nayo nti okula mu nkolaganayo nani ne Katonda. So tuli ku nsonga y'okuyiga Bible. Makulu ki agali mu kuyiga Bible bwe twogera ku kula mu nkolaganayo nani ne Katonda. Bwe tukomera bwe tunulira biseera mwogedde ku kintu ekyo ekya qualitative time ne quantitative time. Oli n'amala obudde bungi ng'ayiga Bayibuli ne n'avaamu nga talina kyatudde. Ne wabaawo ayigidde eddakiika ze 15 naye nga omutwe gugenze gwongeddwako era nga gy'anaabeera yonna by'amaze ofuna bigenda kukosa olunaku lwonna. Okay, so olwakadde ekintu kya time nduze tugenda kukireka.
mwina kyemwongera ku katono bangamba ngedda nti toyongerako nnyo naye kigambo kimu nze kyenyongera ku time omwandiisi wa lesson yagambye wano remember that new habits can take at least 21 days to form. Ku consistency. Yes. Regularity. Nti newankubadde ng'omuntu ayinza okuba kizito gyali wanga kyali kizito okulabika nga waekiseera ekirungi ng'ayiga bayibuli toggwamu maanyi nti lunaku lumbisa okugaana n'ozuuka ku makya bw'oyayuuya bw'osumagira budde eno naye genda mu maaso kubanga onagambye nti kitwala ennaku wiikisi 3. Psychology mukuyita mu kusaba kubanga kino tekiri nakyo habit 21 days mize gino egya bulijjo okunywa sigala kutibira naye kyetagamu element y'omwoyo kubanga kino tekiri. kyebadagamba nti we can never succeed without the Holy Spirit's help. Yes. I see. Ate empisa ez'obukulisayo zeetagamu omwoyo. Kyekino bwe mba mu mmwe nammwe munze. Mujja kubeera ebibala bingi. Place ekifo. Ekifo we tuyigira. Ffe tubadde tumanyi nti wonna wendi ssaawa yonna. Ate nga Katonda abeera buli wamu. Nsobola okuyiga Bayibuli yange. Naye ekifo kino kyo kiki? What does the place contribute mu kuyiga Bayibuli? Ekifo. Okay, well, ekifo kikulu nnyo. Baatuwadde wano nze musumba nga ajja kunsomera oba yatuuseewo. Mark chapter 1 verse 35. Lwayo nagambye ngenda kuwuliriza nga basoma Bayibuli. Nakka 1:5 si bagamba bw'ati. Agamba nti abo mu makya ennyo nga bukyali kiro n'agoloka n'afuluma n'agenda mu ddungu n'asabira eyo. Nti Yesu mu makya ennyo n'agolokoka n'agenda mu ddungu n'akola ki? N'asabira eyo. So abaagala batulaba Mukama waffe ebintu bino teyabikolanga nti kuzanyazanyamu. Wabula yakigendereranga okukola ekintu kyonna kyeyakola. N'ebifo bye yakyuzinganga n'obudde bwe yabikolerangamu bwalinga bukola ki? Nanga birina amakulu. Abimatalinga. Nti kakati obudde buno. Obudde bwa kumakya nga tebundakya. Yes. Nkulaba. N'ekifo ddungu. Tuyita kinywambogo. Bwe bubudde. Embogo ozira okunywera amazzi. Sawa 10-11. Muzungu agamba ati dawn. Okay. Yes. Nga busaasaana. Nga bunaatera okusaasaana. Naye nga tebunnaba kugamba nga lugaba tannabuggyako ddiba. Yes. Weewo. So kakati nga netukulese. Ekifo kikulu nnyo. Nakyo kikulu nnyo. Yes, obudde bwe busooka kubanga osooka kufuna budde. Omala ofuna obudde bw'ekintu then onoonya wa gy'ogenda okukola ki? Okukikolera. Yes. Tuli ffenna. Kakati nze ng'omuntu Kayendo Julius. Okay. Njagala nnyo okukola study zange mu cemetery. Mu malaalo. Era bwe mbeera wali Emmengo kubanga ndi kukuba ebiteekaana kati manyi oluusi ogendako mu lubiri eri wandi nonye ekifo kubanga nkimanyi nti eyo silwakuba tinjaga nnyo okunyuma n'emizimu kubanga era tegiriiyo. Naye nfuna akaseera akalungi nga sirina yadda ndeekaanira. Tewabaayo kireekaana mu malaalo eyo. Esimu zino olumu sizitwala balirawe. Kubanga esobola okunkyankalanya. Ne bwe mbeera nconcentratinga. I see. Kiriza ekifo kiditamininga singa nkwata egundi eno Bayibuli n'engenda mu bbaala. Eri abaana bali mu kulaba bwe bajjako Arsenal. Gundi mani. Oba ne ngamba kale ndi munnabyamizannyo. Akangende mbere ko alinga bwe ndaba mu mizannyo osomane ku Bayibuli. Arsenal bajikube goal. Ejijja ku kikopo. Sigama ti egenda kivaako naye amashumi. Bajikube goal ejijja ku kikopo. Osigale ng'okyasoma Matayo ate egundi Zakayo nali nnyo omuti. Oluka. Tekisoboka. Kyasaba okwongera ku ekyo katono Musomba. Manyi mwoyo ayogera naffe okuyita mu birowoozo. Obwongo buno bulina memories za mirundi ebiri. Tulina long term ne short term memory. Omuntu wakola interaction okuyita mu lunaku mu bagita context evunaanyizibwa okubanga byonna ebitereka. Kati bwe yeebaka tulina cycles bbiri mu kwebaka waliwo deep sleep curves ne short sleep curves. Omuntu akwata nnyo mu kiseera nga yakagwawo okwebaka before saa 6 ng'ali mu deep sleep curves. Kati lwaki omuntu yeetaaga obudde obusirifu kubanga wantulabye nti Yesu yakeera ku makya nga tebannakola batya nga tewaliwo interruption kitegeeza nti ya prioritizing obudde bwe ne Katonda.
ekyokubiri tumulaba nga ali intentional okunoonya mukama tekugwa bugwi bw'oba oyagala okuzimba enkolagana ne Katonda oteeka okubeera deliberate era kyembamba amagezi bitukuba muganda n'okunoonya Katonda nga tetumunoonya lwa bizibu era n'akasembayo tulaba nti Kristo enkolagana ne Katonda yali person ate nga active kitegeeza ki nti omuntu waba alubirira okubanga kuba tuli mu nsi nga tukompetingira omuntu kimwanguyira okwata oluyimba lwa I wanna see you tonight kubanga obwongo kimugamba nti ekyo kyekyasinza okuvuga kyekisinga okubeera omugaso naye Bible bwe tuba tuliba okwogera Katonda kubanga bigana naffe okuyita mu birowoozo twetaaga tubeere mu mbeera nga tewali interruption era n'essimu eno oluganda yandibadde agiteeka either mu airplane mode mu don't disturb nga talinawo bimusumbuwa ng'ayogera ne Katonda nga bw'onaabeera mu courtroom nga bw'onaabeera ng'oyogera n'omuntu akusinga obukulu ofuba okulaba nti tosobola kukwata ssimu lwakuba ennaku zino ensi egenze yonooneka basobola okunkubira essimu nga ne musumba Kayondo ono n'ennyanguyira okukwata ali ku ssimu alo ogamba ki netiwaaka naye ng'ono oluli mbasi mbazeemu maki magezi so ne bwe tuba tuwogera ne Katonda tugwanye tumusoosoze ekintu kyonna ekiyinza okumutujjako bino waliwo abantu abalimba ewaka n'osanga nga agamba nti akola Bible study naye nga TV baapozize posing waliwo balabyeko mu ddiiro babadde balabakaza era nnyinako mukyalo omwe yajja nanya musumba ngambira ku bba wange asusiza omukadde oluveeri n'eggaali bayali musuubuzi wa mwanya ng'ateekamu oluyimba namba 10 ng'atandika kuyimba agenda otuuka bali masekati kakazanya ate kali ku TV tolina ngeri gy'okola lipule ng'akola atya so kitegeeza mu kunoonya place kisukka kubeera ekifo bufo naye ne mind condition mwokola otya osobola okulonda ekifo nga kisirifu naye ng'ebirowoozo mulimu ebiwawaala ng'olina ebikola bitya so you must prepare your mind tiwano ngenda kwogera naani jjawo ebintu ebiri physical naye n'ebiri mental okola otya obikiriyalinga omanyi kati ngenda kwogera naye kyova olaba okuyimba kutuyambira nti mudu zo otandika oziteekateeka state y'ebirowoozo otandika ogiteekateeka nobanga bw'otuuka mu kuyiga so si kuva eri abadde ava mu kunaaba ova nodduka kale tulina okuyiga lessoni tugamba tutya so ekifo kirina okuba nga kirina interruptive tewali kitataganya maximum attention nga naawe state ya mind yo kifo mu birowoozo byo kiri uninterrupted you are intentional kisirifu ebiwadde ebiwaawala byonna obijjeeko ogedde ku malaalo two-way mind ne physical things embeera ekwetoolodde nga nsirifu naye nga n'ebirowoozo biki bisirifu ebibira Yesu byamukoleranga ebisensenyi n'ensozi nyanja n'ekirala ebifungo ebyo tetwesiba wantu wamu nti nze Bible study ngikolera waka so okunoonya ekifo ekirala for example nogendako ku lubalama lw'ennyanja oba osobodde ebifo ng'ebyo nennekye n'engeri gyekuyamba kati wali ku Bahai nze kambawe kumpi wemmanyi wano nguva ku Gaza road bw'oba otuusaawe bayitawo ngawo ku Gaza noyingira mundaawo ku Bahai nga wali Kampala quality somero eryo nomunda muwona wasirifu wati ate bakukkiriza noyingirayo muti tuuleeyo so ate jayakomekezana kano ku nsonga eyo bitwogeddeko bino biri out of our facility kati bw'oyogera ku Malaalo bw'oyogera ku Bahai oluganda ayinza okuba nga ali eri Doha nga gamba natuuka ddi Bahai nsome ku Bayibuli naye kyetugamba kyekino nti ne mu nnyumba yo bw'oba ozimba ennyumba yo funayo akafo baka waggulu ogite prayer room mwogenda okusabira mwogenda okugera Katonda yatugamba akafo yaba nako oba funayo ensonda eyinza okubeera balukoni wali nga oteekawo emmeeza y'obudde nga bwakumakya nnyo waliwo ettaala kawe nga kakufuuwako nga Yesu kubanga oyinza okutasobola kulikulyetinga siini ya mountain siini ya nsenyi siini ya kumakya mu ddungu n'ebirala naye ng'osobola okufuna ekintu ku nnyumba yo abakukolera kisobola n'okubeera ekisenge kyo ng'abaana bali eno bazannya gwe genda okugalewo ekisenge kyo olina akameeza mu kisenge wali tuula awo oyogera ne Katonda weyiga Bayibuli mwebale nnyo bannaye mwebali eddala kati ekintu kye mbadde nsinga okwesonga kye kino a deep Bible study kwegamba okuyiga Bayibuli okwebuziba waliwo kuno okwaffe okwokundu oluusi kuli collective tuli wamu ffenna tuli mu maka buli muyiga lesoni awo mwenna naye okuyiga Bayibuli okwebuziba kwekuliwa kakati okuyiga Bayibuli ngera bwe twanyonyere ku lubeerera waliwo enjawulo y'okusoma n'okuyiga njagala tunuulire principles ziri 3 waliwo kye bayita observation okulaba waliwo kye bayita interpretation okutaputa ne kye bayita application ekisooka kya byonna ngambe mulimu kye bayita observation okulaba
manyani awandiika. Yes. Awandiikira baani? Lwaki awandiika? Mbeera ki mwawandiikira? Era na lwaki statement ekoze etya? Observation. Kati actually kituyambako ku extracting information mu Bible. Kati oluvannyuma ogenda kukola kye bayita interpretation. Mu interpretation mwomanyira actually wali okudda ku observation twebuuza ebibuuzo bino bitaano. Who, what, why, when, how. I see. Kati wojja mu interpretation wotandika okwebuuliza ebibuuzo biri. Njagala kuba kyakulabirako. Bonna abotunuulidde enjiri ya Luka ne Matayo bawandiika bulalamu. Luka awandiika ku Yesu eyazaalibwa mu kiraalo sibe guli. Era nga malayika yalabikira abasajja abasumba bali balunda endiga. Naye bw'ogenda mu Matayo eri ayogera ku basajja bagezi abaavaawa. Lwaki kubanga Matayo bw'awandiika Matayo Muyudaaya. Era bw'awandiika mu ayinamu culture mulimu influence eyo era bawandiikira audience ye abaki. Abayudaaya betwala okubanga abantu babagulu. Kati bawandiikira alina okubawandiikira class ajjayo Yesu balabe Yesu oli akyalirwa afuna delegation okuva mu abajja wano okulaba Yesu bayitako ne mu lubiri lwa Herode ne bamunoonya. Kati Luka bw'awandiika kubanga ye is a Gentile awandikira audience eringa gwe nanga abatali Bayudaaya atulaga nti Yesu naffe waffe aba common people kubanga Matayo bw'awandiika talaga kutalina wawandika nalaga nti Yesu yabulwa okupangisa nabyogerako ebyo. Ne Luka kubanga yali abimanyi. Newankubadde yali abimanyi. Naye awandiika kusinziira ku audience naki. Kati ebyo tubitegeera mu interpretation. Era Oluganda gwanya tegeera amanye. Nti bw'oba osoma Bible tegeera writing gina. Engeri Bible yawandiikibwamu ekitabo kino kyensoma ekya kadigamba bw'onaaba osomye Song of Songs. Ezo poetic books bitabo bya poetry. Bw'ona asoma narratives omuli Genesis jangu osome ku bitabo bino ebyabafaayo manya. Oyina okubikola interpretation okusinziira nga bwe byawandiikibwa. Bw'ona ajja mu Daniel ne ku bikulu ezo prophetic books. I see. Bw'ona agenda ng'osoma kye bayita episodes eziwandiikibwa Pawulo n'abalala James nani nazo zikoleko interpretation ng'otegeera amateeka agakola interpretation zaki zazo. Tosoma Genesis nga bw'osoma James nkulaba kubanga empandiika yaki yanjawulo. So bw'omalirizaawo osembayo n'akatundu akogera ku application okuteeka mu nkola ng'omaze okutegeera nti Pawulo awandiikira abaluganda balaga nti ani yabaloga. Lwaki abagamba nti ani yabaloga? Lwaki abagamba nti mulokole lwaki lwakukkiriza? Kikola ddi amakulu erinze? Bw'omala okukikola interpretation entuufu mu biseera lwaki ali abagamba ekyo? Then naawe n'okireetako nti wano ndi mu mbeera bwe nti tegeeza nange abakwogera nange Pawulo leero yandibadde ngamba ebigambo ebikola bitya. Kati Musumba challenge eriwo yeeno nti ensonga ez'essatu kati nga observation, interpretation ne application nsonga za kiyivu. Okay, kati njagala kuwa endala eya bulijjo tumenyeremenyeremu mu bufunze nkute Bible yange yino. Yes. Okay. Ngenda soma katundu kana akogera ku Yesu nga ayita abayigirizwa. Katono Musumba soka somo nyiruno. Zaburi 10:19 lwa 15 Yes, some katonawo. Agamba naafumiitirizanga ebiragiro byo. Era naalowoozanga amakubo go. Naasanyukiranga amateeka go. Seerabirenga kigambo kyo. Yes. I see. Kati kwe kufumiitiriza okwo kwe tuliko kuba wanagezi n'alaga okusaba obadde ogenda otuwa njagadde sooka osoma ebigambo ebyo then ogende maaso n'otuwa steps zadde 7 zitumenyeremu awo emu. Tulina approaches oli asobola okusoma lunyiriri ku lunyiriri asobola okusoma passage asobola okusoma chapter yonna naye ekisooka saba mwoyo. Saba mwoyo kubanga yawandiisa Bible yalungamya bagiwandiika fe atuwa kye bayita bali inspired fe tufuna illumination. Katonda atuwa omusana ogw'ebyawandiikibwa okusinziira nga bwe byakola bitya. Then ekyokubiri londa w'oyagala okusaba okusoma oba passage oyagala okukola ki. Waliwo gwe nalaba waliwo gwe nali nsoma akatabo akamu nti waliwo Oluganda ye nga bw'atuuka okusoma Bible yaga nti Mukama nsaba oyogere nange bwe yabukira wasooka Bible nemugamba nteekateeka ennyumba y'okubanga ogenda kufa. Bwe yabikola wala ne bamugamba tebalina omukisa abafu abafiira Mukama waffe Oluganda emmemme netandika okumukuba n'agamba nekitegeeza ngenda kufa. So eyo singa ebintuufu yakusoma ki tugambye ekisooka saba mwoyo akulungamye. Ekyokubiri londawo olunyiriri
londawo passage londa bwemboozi oyagala okukola ki ekyokusatu wandiika passage eyo mu kitabo kubanga tugenda kulaba nti okuwandiika wali enjawulo eyongera ku reading and studying ndi mu studying mubeeramu okuwandiika mu studying mubeeramu okuslowinga down mu studying mubeeramu meditation nakati naye kino kyempandiika nkitegedde tinolyoka okola otya so ono kyavuga wandiika passage eyo mu kitabo oba ebitundu byayo underlining yes era nze sebo Bible yange magisoma bona bogyetegereza wano ebitabo nagira era nsomera ddala ne underline highlight nenkola bulungi singa osobola okugiraba wano bulungi ddala ebigambo nensomera ddala kubanga I write ne kuluda no nempandiika so kakati oluganda nga nsoma Bible tugambe nti wandika passage eyo mu kitabo oba ekitundu kyayo oluddawa nga bw'ogisoma ekyokuna prayerfully read the passage again and underline the key ideas ddamu ogisome nga bw'osaba nga buli w'osomye okola otya nenziramu ate nensaba noddamu n'osoma then ekyokutaano wandiika ideas ezo z'osomye zowandaline nzo bakati wano nganze bwe nahighlightinga oziwandiikewa emabbali ekirala pray over these ideas and how they impact your relation with God nti ebintu bino bisabire insight zofunye mu kuyita illumination jofunye mu kuyita mu kuwandiika n'ebyo olabye ng'osoma nti mukama n'ongamba kitegeezanye kati nga bwe tusomye olunyi lwaffe lwa Makka 3:5 Yesu ne yeeyawula ngenda kweyawula ntya saba Katonda akuyambe naawe ufune then ekirala consider whom you might share this with today londayo omuntu gw'ogenda ogabana naye ekigambo ekyo kyoyiza kubanga ennume ekulabi by the way actually mwandiisi omwagamba nti ndaga omukristaayo addiridde olaga omukristaayo atasoma Bible n'atabulira njiri Mukama yateekateeka nga mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo tolina kubeera nnyanja nfu era ekimu kikuyambye okubanga olina knowledge ono Mukama gwakwadde mu byawandiikibwa kubanga omugabana mu Luganda tugirina olugero lugamba nti ennume ekulabigo jokoma okubeera challenge kati gamba singa ngenda nenfuna olunyi lugamba nti abali singa kageza oluganda mukwano gwange ono musuma Katonda badde ali embizi nensoma olunyi mu Isaya 6:6 olugamba nti abali embizi n'abetukuza n'abagenda mu nsuku emabega bali gwerawo bwenzia ne mubuulira ekyo n'awakana nnyo kubanga yajja kuleeta Timoseewo ekyokubiri aŋŋambe nti bintu byatukubisubiza kigambo nakusaba kati nganza abadde amubuulira enjiri nsirayo ne neebuuza wali ategeeza ki obwongo neeyongera ku impress kuba ndagamba nti okusinziira ku Bible Katonda akolera mu butonde bw'omwana w'omuntu bw'aba ayogera nafe okuyita mu birowoozo gye nkoma okusinkana challenges ne experience I'm experiencing the word neeyongera kutegeera Bible neeyongera kujja experiencinga era kino oluganda kyambuuza ne kinchallenging nja kukitegeera nnyo okusinga kiri kye mugambe nakkiriza mangu I see era kyava agamba nti gye tukoma okugabana bw'onjiga n'engabana naawe yes ate era kati wano gwasinga okufunamu fe abali mu kudiscussion kati fe abasinga okukola ki okufunamu this is a double blessing kubanga fe twasomye ne tutegeera kati tuli mu kugabana gye tukoma okugabana gye tukoma otutegeera ebyo tukoze tutya bye tuyize kubanga gyojja osanga omuyizi omugezi akubuuze nti ekyo kijja kitya gyokoma okuddayo okunoonyereza weyongera okutegeera n'okukola ki emikisa gibe gya mirundi emeka ze nkyusiddwa naye ne gwengabana naye yakoze atya afunye kama favors tumba niyanza nnyo neyanzege webali eddala musumba wange Julius tuli ku nsonga zino ez'okuyiga Bible kati double blessing egiramu waje njagala tukoneko tuwunzike kubanga kaddeko kaweddeyo dda kama favors we sijja kulya nnyo biseera naye double blessing gyeki emikisa oba omukisa gw'emirundi ebiri weguliwa naye musuma bawadde nga anyonyola akikonyeeko kivola basigenda kukirwako nnyo nti nze bwe mbanga nkola Bible study kono yatuwadde engeri z'okusoma mu Bible ye abasoma lunyiriri ku lunyiriri abasoma chapter sura omulamwa kigambo oba ekitabo kati buli muntu alina engeri gy'akolamu Bible study bakati nze nganze njagala nnyo olunyiriri olumu era mbanga nkozesa mulinewo enyiriri 5 mba muwedde kubanga mba ebigambo lina bingi bwe nkola lumu luwa lumma lube mmeka that's me oli ate omulala nga ye akola chapter yenga mwawulirira emirembe nga mwawulirira obesu kugamba lunyiriri wano lunyiriri precept topical nenza musumba kati gwoli ku expository verse by verse expounding the scripture lunyiriri n'olunyonyola ebyo nsinga okukola naye mukyo nze bwe mmala okikola bwegifuukira emikisa ebiri first of all Bible egamba nti alina omukisa oyo akola ki
asoma yes ogwo mukisa mazo okugufuna nsoma kati omulala oli omukisa agufuna nga maze kumushiyalingira kubanga kiringanga amazzi agatakulukuta agebidiba bwe gabeera awo gawunya negeyongerako gawunya negazaala n'ensiri ebirala kiza bwe mba nga njiga naye ate nga sisheyalinga stagnant water omukristaayo ayiga bayibuli kale n'okusabaasaba naye nga byayize tabigabana n'abalala oba teyenyigira mu kubigabana n'abalala weewaawo aba afuuse ki stagnant water amazzi agatatambula agali awo era njaga kwongerako nti afuuka breeding places for spiritual mosquitoes ensiri ez'omwoyo eziruma abalala kyekifo mwe ziba tubolaba olugambo kugeya kulumangana kunyuma bukulembeze bivaawo aba ne ruumu nnene egenerating ebitalina makulu so mu nsonga eyo tufuuka omukisa eri abalala oba emikisa gino egy'emirundi ebiri nze ngufuna naye wakati nga nshalingira bannange mu mbeera zonna oba okikoze otya kuba kati tulina emikutu olwaleero naye katono nyawo gemule kisoboka munansonyiwa interrupt kisoboka omuntu okuyiga bayibuli nga bwe munnyonnyodde n'atagabanako namulala nnyo nze njawukanye naawe ekyo kankigumize kubanga abeera asoma abatayize kubanga bw'oyiga nga bwe twagala nti okuyiga kugenderako kyokisa zino step ze musomye katono nnyo munasonyiwa I pray that time is enough nti n'osooka n'osaba mwoyo mutukuvu n'alungamya ebirowoozo byo n'agonza omutima gwo ng'osoma n'olonda olunyiriri nga bw'oyogedde blasi lumu oba kitundu n'okisoma n'omala n'ogamba nti ebintu bino byendi mu kusoma n'ogenda nga bw'obinootinga nga bwe ndingira wano n'oddamu n'osoma olunyiriri olwo wano nga bw'osaba ate n'omala n'oddamu ne weetegereza by'osomye biki by'oli mu kujjamu ebirowoozo by'oli mu kujjamu n'obiwandiika ate n'osaba Mukama ebirowoozo bino bikole amakulu mu bulamu bwo si ye namba 6 ate n'omala Mukama n'akulungamya olowooze ne kwani gw'onaabigabanako naye n'otagabana naye nze ndowooza nti ekiremesa abantu zino steps ze tuva okusoma akomako ya 6 oba oliawo tebaziyitamu nze I just think people who don't share the Bible study with someone else they don't actually study the Bible sumako zino ekirala okusharinga si neewulira gy'oyinza okugyamu oba nsharinge kyekinu ky'olina okuba ng'okisazewo obusazi actually tekikuwa na mwaganya kusalawo kubanga kati that's now kati awe wajidde gundi ya gundi nti olunyiriri lw'okujjukira lwagambye nti kiringa enkuba bw'eba etonnya oyinza okugamba nti eyinza tobya you get that nti ekigambo kyange bwe kinajja tekiddirayo bwereere nti part of its impact muggwe nti we kimala okukka ku mutima gwo lazima oba olina okigabana nawo muki so nze muli ninamu gundi suspicion kiba kizibu nti abantu ennaku zino tetuyiga bayibuli kituufu kubanga mwabuna byagamba nti bwe tubanga omuntu afunye enkolagana ne Katonda okugabana kubeera unstoppable nga bw'otayinza kulemesa maga eno omugga gwayogerako guli gwe bayita Niagara Falls gubeera unstoppable nti nga bw'otasobola kuzza amazzi nti amazzi oba tosobola gazzaayo olina experience kubanga kino ky'oliddeko kiwooma kirungi kifuuka omuliro mu magumbako yerima yanga bw'agamba n'owulira nga tosobola kusirika era bw'oba otunulidde mu bbaluwa Yokaana ndowooza esooka bw'atugambira nti gwe twalabako gwe twawulira gwe tubagulira mmwe era omuntu alemerera okweyalinga n'abalala aba talina nkolagana na Katonda aba talina kuyiga kwayize mu bufuuzi aba talina byayize aba talina kuyiga bw'aba asomye katwogere bwe tutyo kubanga kibeera automatically asubanga bwayogedde nti nga kifuluma buki so n'ensonga eyo abaagalwa buli omu yeekebere ali okola Bible study nga bw'oclaiminga naye outcomes zigamba ki so bwe ziba nga teziringa bwe twogedde wano obuyinza Mukama butuwadde oyinza okuba tokola Bible study kwegamba bw'obanga togabana yes then olinga atayiga so olinga toyiga
ogera ku kigambo biki ebiva mu kuyiga Bayibuli. Kibooma. Wano tuli mu kusomesa tuli mu gamba abantu babulira enjiri mbunoonyaayo omu. Ekitulemesa ofuna omu mu mwaka n'atubula n'osanga ekkanisa nga Eva lubeerera bammemba beebo tebeeyongerako oluusi bakendiira. It could be tetuyiga Bayibuli. Tusoma Bayibuli sinawakana naye tuyinza oba mukwano gwange atulaba ng'okuyiga Bayibuli tekola ki tekuliwo naye Kristo atuyita tugende ku bigere ebi. Nayagadde nnyo that passage gye baatuwadde eyamaliza ne Mariamu. Mariamu yali ku bigere bya Kristo ono ng'ali mu kwetawula. So I think obuufu bw'okuyiga Bayibuli bulaga nti atuula ku bigere bya Kristo abafunye omugabo. Ndowooza Mariamu ate oluvannyuma yayimirira nnyo singa Maliza mu byaddako. Kuba Mariamu tumulaba mu kufa kwa Yesu, tumulaba mu kuzuukiranuza gwasooka n'okulaba. So omuntu abeera ku bigere bya Kristo atulaba eyo waliwo ekyomuwendo kye tutannaba kuzuula ekiri mu kwongera okuyiga Bayibuli. Oze tuwunzikidde awo. So musumba wange kagambo kamu bubiri njagala kugamba abatulaba. Dawudi yagamba nti akaseera katono kemalako ne Katonda. Ojja kunteteeza bulungi mu lunyiriro olwo. Ndi olunaku olumu lwemalako ne Katonda mu mpya za Mukama lusinga emyaka 1000 ennaku 1000 siri naye. So abaagalwa abasajja abamu abakugu mu bitabo balina ne PhD abakoze ne simanya post research work sesiseze nkambwe abamu gye bali nenga bawakanya mazima ga Bayibuli agalabikako nzokwogera. Kitegeeza si kusoma nnyo bitabo naye wabula okuganya omwoyo wa Katonda atuule mu ggwe aleete Yesu mu ggwe oyo yajja okusobola okututuusa ku Bayibuli okugisu. Bino byonna betwogedde bijja maze okwewaayo eri omwoyo wa Katonda kubanga Bayibuli efundikira egamba gula amazima togatondanga tomafeebaziba. Muzuma sempira go sembayo kyotuwadde n'ogereyo n'essaala. Waliwo akayimba ennaku zino abantu bayimba obuyimba ne waliwo yayimba akayimba ennaku ezo akaliko kagamba nti obulamu bw'ensi buwooma. Naye njagala okubategeeza amazima tebuwooma kubanga bukaawe naye ekyaddala ekiwooma ekigambo kya Katonda. Bayibuli eno bwe tugisoma mu butuufu bwayo era ezimu ku nsonga lwaki tetuwoomera kubanga tusoma nsome naye bwe tunaatandika okukola interaction nayo kubanga bwe tuyiga Bayibuli okugiyiga ng'ekigendera kyakukyusibwa Katonda ne tumukwata kubanga mubona byagamba nti bwe tuba tuyiga Bayibuli tuba tuyina audience ne Katonda nga Musa bwe yali, Daniel bwe yali, n'abalala bonna betujja twogerako, Enoka bwe yali, naffe bwe tuyiga Bayibuli Katonda bayogera naffe butereevu. So ekigambo kigenda kutuwoomera. Nsaba mukwano gwange mwagalwa njagala kukoola nga nkuyita nsaba Katonda atuwe ennyonta n'enjala ey'okuyiga ekigambo kye tuleme kukoma kumanya bumanya kyokka naye tukyusibwe olw'ekigambo kye mu nkomerero ya byonna kituwoomere kireme kutuwoomera ate mu kukiyiga kyokka naye kituwoomere n'okukigaba n'okubona abalala. Mukama atuwe omukisa. Katusabe. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza nate olunaku luno olwaleero tukwebaza Mukama kubanga otwadde omukisa okuyiga ekigambo kyo tuwadde enkola ze tuyinza okukozesa okukiyiga nga mwe muli observation, interpretation, application. Nsaba Mukama okuva leero okweyongera abasinga obungi tubadde tulaba bulabi nga tusoma busomi naye nga tetuyiga naye nsabye okuva leero okweyongera taata otuyambe era otuwe obusobozi obw'okubeera n'enkolagana naawe tuinterakitinge naawe mu byawandiikibwa otuwe ennyonto tuwe enjala bwe tunaatuuka okuyiga ekigambo kyo gabeere amata gabeere amazzi gubeere omubisi gw'enjuki oguwooma ogenda okukyusa obulamu bwaffe. Nsaba nga nkwegaira okuva leero n'okweyongerayo tuzimbemu empisa buli lunaku buli kawungeezi obudde obulungi obuli qualitative bwe tugenda okuyigirako. Nsaba nga nkwegairira weyongere okutubeera n'okutubeeramu byonna ogulumizibwa obw'ekitiibwa naffe tuwumukisa bulijjo omuzaana waayina okusaba eyo n'omudduwo saba mudde mu kyama obujulirwa bukuweewe mu lujjudde mu ngeri enjawulo ogulumizibwa ennyo naffe tuwa omukisa bulijjo taata ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amina. Tweyanza nnyo tweyanzege mukwano Yonasaani Matovu mbadde ne muganda waffe Kayondo Julius okuva Emengo Kisenyi Kampala Buwanguzi ate ne musumba ffe Sempira Martin okuva Hope Channel Uganda chaplain waayo. Tubagaliza ekiseera ekirungi kisa kya Mukama kyeyongere